Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Atenderezebwa Allah nyini buyinza, omusaasizi ow'ekisa ekingi, alina obuyinza ku ebyo byonna ebiri mu nsi muno n'ebiri mu ggulu. Tumusaba Allah asooka okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo kugobolola kwogenda kugobolola okujjako ng'okulembeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ky'okutya Allah ze zimu ku wasaaya al-kubra, ku biraamo ebinene Allah bye yatulaamira ng'abakkiriza, era nga nange mbalaamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Mu kutya Allah mwe muli al-makhraj, obufulumiro obwa buli mbeera yonna gye tuyitamu. Wakati mu bwavu kutya Allah, wakati mu sitresi kutya Allah, wakati mu kweraliikirira kukulembeza kutya Allah, wakati mu byobufuzi ebijja abantu ku ddiini abasinga obungi kutya Allah. Omuntu yenna atya Allah, Allah amuteerawo obufulumiro. Nga Allah baatuga nti waman yattakillah yaj'al lahu makhraja. Omuntu bw'anaatya Allah, Allah agenda kumuteerawo obufulumiro. Abafuzi abali mu nsi muno Allah abatukwasa olw'enneeyisa yaffe. Twegendereze enneeyisa ennungi, tubeere n'emitima emirungi. Muleke kwenyooma. Abantu abamu babalengera nga babalengerera mu image ya waggulu nnyo, n'okusinga mmwe mukola ki? Womwetwala. Tugezeeko okukuuma empisa. Era yitubanga tugudde mu nsobi abantu ne batunenya, tukkirize nti eyo ki? Nsobi. Weenenye wakati wo ne Allah olongoose. Leka kuleeta mawaggali, leka kuleeta mampaati, kasita osobya ng'osobezza mu image ey'eddiini. Mulimu abagala lwaki we basobya temubazza ebbali. Omuntu bw'asobeza mu public, era ekibi kirina kugibwawo mu ki? Mu public, okujjako oli ng'omusanze yekka. Tubannange tulongoose tudde eri Allah. Allah ategeeza mu Qur'an y'ekitiibwa nga mmaliriza message ezo. Allah yagaa nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kukubamu ekifaananyi olunaku lwe bagenda okubika nga zezo video ze bajjayo nti ono yafudde, eyayogera bino. Lwogenda okubeera mu ssanda nga bajjayo video bwo, ebigambo bye wayogera nti ono yafudde nga babika. Kubanga abantu babikira mu bigambo byammwe. Ani afudde nga batandika bu video.
basaasaanya biwayogera, buli omu akajjayo, teri yajja kusaasira. Oliba tokyasobola na kwedifendinga nti ekyo temuddayo kukisheyalinga. Naye nga ye abika ayagala okutegeeza abantu nti eyayogera bino y'oyo ajjulukuse. Abagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nga boogera, abagamba rest in peace nga boogera. Ekyo tukirowoozeeko nti waliwo olunaku lwe tugenda okuleka videos zaffe, olunaku lwe tugenda okuleka ebigambo byaffe. Alkalaamu la tubtilu bimauti qailiha, ebigambo tebifa na bannyini kubyogera. Bw'ofa byo bikola ki? Bisigalawo. Gwe ne bw'oliba ofudde naye ng'osigaza image eyo, bane tugezeeko okulongoosa. Tukimanyi bulungi nti ffenna tugwa mu ki? Mu nsobi, naye ate waliwo omuntu agwa mu nsobi eziri continuously. Luli n'akola kiri, luli n'akola kiri, ne luli n'akola kiri, teyeebuulirira. Oyo abeera butwe eri society. Kale olunaku olwaleero mukkirize twagala twogere ku mateeka agafuga ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhul Hajj, n'amateeka agafuga okusala ebisolo. Gwe musomo gwaffe gwe tugenda okutambuliramu. Naye nga njagadde okusooka ne message ezo tuzitegeere, naddala okugumya muganda waffe Nalukoola Kanso, Allah amuwe obugumiikiriza, era tukakasa nti obuwanguzi Allah bw'aba yabukuwandiikako, Allah ojja butuukako. Naye ffe kennyini twejje mu ki? N'olw'ensonga eyo muganda waffe tumugumye, ate era tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekisinga obuki? Ekisinga obulungi. Njagala twogere ku mateeka agafuga ennaku 10 ze tusuubira okuyingiramu ku lw'okumeka? Olwokusatu. Enkya wasuubirwa okulangirirwa okuyingira kw'omwezi ogwa Dhul Hajj. Bwe gunaabanga gubonesa enkya, kitegeeza ku lwokusatu tujja kuba tutandise ennaku ezo. Ennaku ezo obulungi bwazo bwalaga wala. Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yazirayira mu Qur'an n'aga nti wal fajr wa layalin ashir. Allah yalayira amakya n'ebiro ebyo 10 nga muyingiramu ennaku emisana n'ekiro, olw'ebirungi n'enkizo eri mu nnaku ezo 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Ibn Abbas yagaa nti mala amalu fil ayyam afdal minha, teriyo nnaku zisinga bulungi muntu z'akoleramu mirimu mirungi nga omulimu gw'okoledde mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba baamugaa nti walal jihad, Nabbi n'agaa nti walal jihad, kebere jihad, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, okujjako omuntu afulumye mu jihad n'emmaali ye ate n'atadda. Ekyo kiraga enkizo eri mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Mu riwaaya endala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku muntu z'asinga kukolera mulimu mulungi gwagalibwa eri Allah nga gwakoledde mu nnaku 10 erisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Basahaba bageraageranya emirimu egyo ku jihad, kubanga jihad kintu kikulu, kirimu okuyiwa omusaayi, kirimu obutadda. Kati basahaba bageraageranya emirimu ku jihad, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava yagaa nti walal jihad, kebere jihad, kubanga abantu abasinga obungi jihad bagitya.
erimu okuyiwa omusaayi, erimu okufiirwa obulamu, erimu obutadda. Kakati nabbi kyava olaba basahaba bageraageranya emirimu egikolebwa mu nnaku zino ku jihaadi, olw'obukulu bwa jihaadi. Eyagirekanga ku mulembe gwa nabbi n'atagigendangamu, okukuba obukubi amabega jihaadi ng'oli mu lutalo, kikujja mu buki? Lyezimu ku mazambi amanene. Kekitegeeza ennaku zino ze tugenda okuyingiramu ennaku 10 mu mwezi gwa Dhul Hajj zirimu obulungi bwa waggulu. Kikumalira bumaliza okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yazirayira. Yaga nti wal fajri wa layalin ashir, yalayira amakya ag'ennaku ezo, wa layalin ashir, n'ebire 10 nga muyingiramu ebire 10 bitwaliramu n'emisana ez'ebire ezo olw'enkizo eziri mu nnaku ezo 10 ezisooka mu mwezi ogwaki? Ogwa Dhul Hajj. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yazituteerawo limazayaha, olw'enkizo ze zirina, wa fadail yu'adhimu fiha al-ajr, n'obulungi Allah bwakubisizaamu empeera omuntu senga akoleramu omulimu omulungi. Aunana ala ziyada fil amali salih, nga kikuyambako okwongera ku mirimu gyemirungi osobole okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga weesibirira entanda olunaku lw'ogenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki ennaku ezo 10 nkulu eri obulamu bwaffe ffenna abassa? Ekisookera ddala anna Allah ta'ala aksama biha, kwe kulayira Allah kwe yazirayira. Wal iksamu bishay dalilu ala ahmiyatihi, Allah bwalayira ekintu kiraga bukulu bwakyo, nga Allah bwaga nti wal fajri wa layalin ashir. Ibn Abbas bwe yali avvuunula n'abaatukulembera abalongoofu omuli Mujahid wa Zubair n'abajja obuluvannyuma baaga nti innaha 10 dhil hijja, zennaku 10 Allah ze yali alayira mu mwezi ogwaki? Ogwa Dhul Hijj. Era nga ye tafsiri ya Ibn Kathir bwe yali aga nti wal fajr wa layalin ashir, yali alayira ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Ekyo kye kiraga enkizo eri mu nnaku zino. Musiraamu mwatateekeddwa kugayaalirira, mwatateekeddwa kwebaka, ateekeddwa okulaba nga akyusa obulamu bwe mu kukola emirimu emirungi. Naddala anyiikire ennyo mu mirimu egy'obwetteeka ng'okusaala esswala fil jamaa, mu jamaa, okukoleramu emirimu egyo Allah gye yamulaalikako nga gya bwatteeka. Birrul walidain, okulongoosa ennyo eri abazadde. Silatul arham, okuyunga oluganda lwe n'okusonyiwa. Ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum, muti mwagala Allah kubasonyiwa. Kuliramu emirimu emirungi mu nnaku ezo 10 obeere ng'oli wanjawulo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah yazirayira. Ekiraga ekyokubiri obukulu bw'ennaku ezo, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam shahida bi annaha afdalu ayyami, nabbi yakakasa nti zennaku ezisinga obulungi, ayyami dunya, ennaku zonna zetuwangaala nazo ku nsi kuno, ezisinga obulungi zennaku ezo 10. Muganda wange omusiraamu, newankubadde oyenda nnyo, siba ku zipu mu nnaku ezo 10. Newankubadde omwenge gukuwoomera nnyo, akacupa kasuule, jumbira nnyo okukola emirimu emirungi, esswala mu mizikiti, kusoma Qur'ani. Obeere nga waliwo enjawulo mu sizoni. Olaba zino sizoni z'edduniya abantu tebeebaka. Sizoni ya Desemba omuntu nga musuubuzi asobola okwebaka?
naye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam shahida bi annaha afdalu ayami dunya. Nabbi yatulaga n'ajuliza okutulaga nti ze nnaku ezisinga ku nnaku zonna eziri ku nsi. Hadisi nga bwe ziraga ma min ayamin, teriyo nnaku al amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, mulimu mulungi gw'osobola kukola nga gw'okoledde mu nnaku ezo. Kitegeeza hadhihi al ayam afdalu ayami dunya, ze nnaku ezisinga obulungi wa mazayaha min ayami dunya, zirina enkizo ku nnaku zonna eziri ku nsi. Nnaku 10 olabanga entono naye zijjudde obuzito bw'emirimu emirungi. Era abamanyi batugamba nti lwaki ennaku ezo za bbeeyi, liannaha ijtamaat fiha ummahatul ibadat, mwakuŋŋaanyiramu maama wa ibaada w'emirimu yakuŋŋaanira mu nnaku ezo. Buli kalungi konna abantu bo banokolayo ekintu eki, kusiiba kokka. Naye nabbi yagamba nti ma min ayami ala amalu salih, buli komanyi nga kalungi, si kusiiba kokka. Wasiyam min dhimin al a'mali as-saliha, naye teweerabira nti n'okusiiba kiyingira mu mirimu emiki. Naye gwe leka kukwata kimu nti kusiiba kwokka, ebirala obiveeko. Al amalu salih fihinna, buli kirungi kyonna. Era bwe zimala okuyingira tuleete takbirat wa tahmid wa tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Paka wetunamaliriza ennaku ez'okusala ebisolo, eyo sunna. Bantu abasinga bagigayalirira. Kasita bamala okulanga ng'enjuba egudde nti ennaku 10 zitandise, tuleeteremu takbirat fil aswaq, oyingira mu butale, fil buyuti, oyingira mu mayumba go, oli mu mmotoka, wonna wooli, okuleeta takbirat. Eyo sunna abantu abasinga obungi bagiragajjalira oba bagisenguka, ne balinda bulinzi nga bamaze kulanga nti enkya Idi. Si ekiri sunna kasita ziyingira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wabanoga Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Banayo kuleeteramu takbirati obutafiirwa birungi biri mu nnaku ezo. Mu birungi ebirimu kwe kuyitiriza okuleeteramu takbirati mu ntambula zaffe. Newunya abantu abamu balina akawunti zirabwa abantu ne balema n'okujjukiza abantu ekigambo ekyo. Olina abeera ne WhatsApp group eriko abantu nga 1000, linga okubajjukiza sunna eyo mu nnaku, wabula kusindikamu bifaananyi by'abantu bali bukunya. Olina asindikamu abantu abalina amabwa, ate n'abamu abagasindika asindika bwerere bw'abantu. Ebyo si bye biri mu group mwe tuli. Naye ebintu ebizza abantu eri Allah obisheyalinga ddi, ebyononese bye twagala. Naye oli alaba seeka bamuvumye okuba embizi n'asaasaanya. Weba tuyita embizi olaba tuli mbizi. Naye ebyo omuntu bimwanguyira okusaasaanya. Laba kye bakoze bakitukole, nabo Mungu ali kibakola. Ebintu ebitugasa byo tubisaasaanya ddi, byogenda okufunamu empeera. Naye eyo sunna namba mu sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahaba ab'ekitiibwa gye baakola ennyo. Abi Hurayra ibn Abbas bayingiranga mu butale ne takbira, bakyamanga awantu na takbira,
naffe batulangirira nti omwezi gulabise enkyalumu tutandika okuleeta takbiira ezo zonna ne wabeerawo ate takbiira eziri mukayyadu ezireetebwa oluvannyuma lwaki lw'esswala oba ntegerekisi tujja kuzireeta ate ezo eziyitibwa mukayyadu nga buli womala esswala ku nnaku ziri kasitabalanga nti enkya ki nkya yidi oluvannyuma lw'essala assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah ng'otandika allahu akbar allahu akbar la ilaha illallahu allahu akbar bw'omaliza okuleeta takbiira ezo n'oleeta dhikiri ezireetebwa oluvannyuma lwaki lw'essala paka lwe tunaamalako ennaku zaki zaidi oba ez'okwanika ennyama fadhkuru llah fi ayamin ma'lumat mugireku allah fi ayamin ma'lumat mu nnaku ezo 10 mu aya endala fadhkuru llah fi ayamin ma'dudat mwogereku allah ku nnaku ziri ez'okwanika ki zonna zakutendereza allah ekyokusatu ekiraga obulungi obuli mu nnaku ezo annahu hatha fiha ala al-amali salih nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubirizaamu okukoleramu emirimu emirungi nabbi yatukubirizaamu okukoleramu emirimu emiki lisharafi zaman olw'obulungi bw'ekiseera ekyo bane tuleme kugayalirira lisharafi zaman olw'ekiseera ky'ennaku ezo ky'ebiseera ebyo binisbati li ahli al-amsar wa sharafi al-makan n'obulungi bw'ekifo wa hadha khasu bihujjaji baiti llah naddala abo kyeyawulidde ku abo abali ku nnyumba ya allah bali mu kifo ekirungi mu kiseera ekirungi lwaki haja agenda e makka ate nadda mu serefi ali mu kifo ekirungi ekirimu okutenderezebwamu allah buli wonna waatuuka atendereze allah neyekuba kasuka buyinja ku kiwaji nga nabbi bwe yannyonnyola tubukasuka li ikamati dhikirillah lwakutenderezani allah bismillah allahu akbar naye ate nosanga omuntu agenze e makka ng'ate ali e uganda amusinga okunyiikira mu mirimu emirungi noga emiliyoni 25 zirabe twali mu serefi bwaweereza bwe yalinnye ku lusozi bwaweereza ekifo ky'olimu kya bbeeyi kikoleremu ebiki naye naffe abasigadde eno ewaffe nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuulirira n'atukuutira okukoleramu emirimu emiki emirungi ekyokuna annahu amara fiha bikathirati tasbihi wattahmid nabbi yatulagira mu nnaku zino okuyitirizaamu okutendereza allah n'okuleeta takbir nga bwe kyajja mu hadisi ya ibnu umar ma min ayamin a'dhamu inda allah wala ahabbu ilayhi teriyo nnaku nzito mu maaso ga allah ezikolebwamu omulimu omulungi nga omulimu gw'okoledde mu nnaku ezo 10 nabbi n'agamba nti fa akthiru fihinna min attahlil muyitirize mu zo okuleeta tahlil la ilaha illa allah والتكبير والتحميد نوكبير مو التكبير والتحميد نوكوغرير مو يتغامب الحمد لله يتغامب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا هو التحميد والتكبير والتهليل فأكثروا فيهن olaba nabbi byatugaa nti fa akthiru fihinna yitiriza naye abantu bayitiriza ki kugeya kushayalinga nnyimba kushayalinga amaloboozi goono jingo agenda n'abuuza abantu good morning nkubuuzaako ow'omukwano oli kaakubuuza nako naye okuyitiriza mu nnaku ezo kutenderezaamu nnyo allah katuleeta tahlil la ilaha illa allah التكبير الله أكبر والتحميد ولله الحمد bane tuyitirize mu nnaku ezo okutenderezaamu allah subhanahu wa ta'ala ekyokutaano
anna fiha yawma arafa, okumanya ennaku ezo za bbeeyi mulimu olunaku lwaki lwa arafa, wa huwa alyawmu almashhud wa shahidin wa mashhud, nga Allah bwalulayira naga nti wa shahidin wa mashhud, mulimu olunaku olwo lwa arafa alladhi akmala Allahu fihi ddin, Allah muyajjuliza eddiini yaffe ey'obusiraamu yagijuza ku lunaku lwa arafa. Wa siyamuhu, okusiiba obusiibi olunaku olwa arafa yukaffiru athami sanatain, kikusanguzaako ebyonoono bya myaka 2, ebyonoono bya myaka 2 biri ebitali binene, waliwo amazambi amanene nga mugugu gukwetaagisa okkakkane wansi wetonderani Allah, naye amazambi gano amatono ebyonoono mukimanyi nti tusobya. Olabanga asaala eswala 5 naye tuli mu kusobya, otambulira mu kusobya, mu nsobi. Olwaleero wakasobya emirundi emeka? N'otunuulira omukyala n'oyika n'amalusu, ababooda bavuma oluvuma, n'amuwabula n'amugamba ontomedde era amuvuma, amukubira obukubiza eŋŋombe nti vaayo nnyinza okukutomera, naye amuwerekereza ekivumo. Awo gonna mazambi. TikTok eno gye tubeerako bye tulaba, olabanga aseereza n'olaba. Mungu yatuleetedde olumbe luno lumbe luno lwe mulaba luno, lumbe lwa kirago. TikTok anaawona olumbe lwa TikTok, anaaba awonye. Kuliko omuwala yeegaala bwegazi bw'ati, yeekulaga mpale, ye kyakola akawunti ye yakugaala amagulu bw'ati n'alaga empale, n'olaba komenti z'abantu nga keeruse nnyo, enkya yambala red, leero yambala blue. Ye gwe mulimu gwe mulimu gwogwo. Ebyo byonna bitulaba. TikTok Mungu atutaase. Ova ku musomo gwa seeka ogenda okugira bwoti, ogwa kwoyo agize bwati, oganda Allahu akbar. Ate Mungu yakola obwononefu era omala kalaba okamaleyo. Batono nnyo Allah bataasa. Ova bwoti ku ssenjala n'ogenda ku malaaya, n'ova ku kyeyuni n'ogenda ku museegu, n'ova ku museegu n'oyingira mu nabbidaa. Kwegamba olunaku oyinza okulaba obwononefu jjajjaawo emyaka 8 gye yawangaala ku nsi bw'ataalaba. Mu dakiika ezi osobola okulaba obwononefu ku TikTok jjajjaawo emyaka gye yamala ku nsi 8 bw'ataalaba. Gwe mu dakiika ezi n'olaba munabbida, n'olaba ali obukunya, n'olaba obwereere, n'olaba ayigiriza abakyala okgenda mu nsiko, n'olaba ayigiriza abakyala okukaabira mu buliri, no bannaayi. Ebyo byonna n'obirabira mu dakiika ezi. Kitegeeza tukola amaki? Amazambi ge tugwamu. Bannaayi, ekisembayo olwaleero anna fiha al adhiya wal hajj, ebiraga obulungi bw'ennaku zino mulimu dhuhiya neki ne hijja. Era bahujjaaju batandise okugenda wa Makka. Kyenjagala okusembyayo kwe kubiriza bannayuganda obutabba bantu be batwalanga Makka. Buli mwaka ne wabeerawo abantu ababbibwa, ono n'asasula ssente n'akaaba, ate nga ababba abantu bali mu byambalo bya busiraamu. Ekirala naffe twejjemu okwagala nnyo ebintu bya layisi. Oli akugamba nti ambu akutwala ku hijja ya miliyoni 4 era naawe n'osasula miliyoni 4 ogenda okole hijja. Abantu babbye abantu mu lukujjukujju, oli n'asolooza abantu 10. Kati gwe can you imagine omuntu senga asolooza abantu miliyoni 4 abantu 10, ze sene meka? Miliyoni meka ezo?
Milioni ebi olowooza tagula ekizimbe? Ajja kugula ekizimbe mwene munaleeta agataliiko nfuufu ne mukaayana ne mukuba takibiira ne mukolima ye ekizimbe yakikoze eki? Yakiguze era kiri mu mannya ge. Twagala nnyo. Ani yakugamba nti gwosobola kubeera nti mu butungulu bw'otunda olinagaleetayo milioni 2 nkutwale? Agenda kuntwala e Makka. Naye abantu batye Allah babba abantu sente. Abantu babbye sente mu bantu ba hijja, abantu babbye sente mu mbeera za sako. Mwewale ebintu ebyo bibiri. Sako ezo ze babagulirawo. Kubanga babagulirawo sako munyumirwayo ekintu eki si kusevinga sente, kwewola. Oli talinaayo na akawunti nakubira essimu seeka sako eyo gye nawulidde bawola. Ani ajja okuwola ng'ozze buza akuwola? Akuyita atya? Ng'akuyita atya? Sooka ogende obeere memba kye bayita banka. Kubeera ki? Oli alaba ennyingi zaayo otereka otya? Gwe n'onooba toyagala kwewola kasita banaamala okulaba ennyingi zaayo mu banka yejja n'okutuukako weka. Tukuwole kubanga balaba okola ki? Otereka bizinensi etambula. Naye gwe n'ojja n'emitwalo 8 oyagala bakuwola obukadde 9. Kyovula abatubba. Mwewala ebintu ebyo. Tulaba olimbwa alina ekitongole atwalira abantu ku hijja ku layisi milioni 3 milioni 4 ono yaleese sako ne tudduka batuwole. Naga sooka oggule terekayo 2. Olutuuka okwewola naga sooka osevingeyo emyaka eki. Kazi watu n'otunda obutungulu bwo ng'oteekayo 10. Mu myaka 2 nga buli mwezi oteekayo 10. Kivaamu ng'eyeebula. Ge maziga abantu olwaleero ge balina. Sako zizze zibeerawo nnyo mu bantu bafundikira maziga. Bino bye babaleta simanyi biti ki? Bino ebyokugira sente simanyi mbu bw'otwalayo essente ez'empapula. Biti ki? Eyalagawo eyo. Omanyi sente z'abantu ze baalya? Bitcoin. Olina kkuba enjiri seeka ensi egenda kukyuka. Tuve mu mpapula. Abantu batwala essente zaabwe ez'empapula million ne millions. Naye nga we bazitwalira ku kizimbe alinawo ofiisi ya mitwalo. Eyo program yalibadde ya gavumenti. So si ya muntu. Abantu bajja bwe batyo n'ebibiina ne batubba. Isegenda kukyuka. Waliwo yankuba enjiri ate nga muwalimu. Nanga seeka tozannyisa ensi yakyuse dda. Essente ez'empapula tezikyakola. Kwata ssente zitwalira abasajja bakuwe gundi ezo. Ne mugaa nti we nekyukira nja kuba sekyali ku nsi. Kansigaze ssente zange ez'empapula. Naye era baamu radio ne TV ne zikuba obulango. Abantu batwala obutitimbi bw'essente ne bababba nga balaba. Waliwo omuntu asobola okulanga nti nina emmundu gavumenti n'etawulira. Nilwaki abantu balanga ku radio ze muwulira eziriko ne security ne babba bannayuganda nga musirise. Oli naleeta ekibiina nabba abantu ssente n'azisonda ne baggalawo. Waliwo yatubbira mu nsigo. Ensigo zino zibayita gundi. Zino simanyi akuguza ensigo mb'ogenda ogikole ki? Ensigo naagikuguza emitwalo 40. Naaga agenda obukuze. Oba ntegerekisi? Genda obukuze. Bw'onoomala obukuza nze mbugula 2. Obukadde obwo. Kale omuntu n'agenda n'agula ensigo za milioni 5. Nga buli nsigo bamugee nti gwe bw'ogikuza mu myezi 6. Nze njigula milioni mmeka? Wallahi abantu bagula ensigo nga basimba layini. Nga bagula buguzi nsigo. Ensigo muzitegedde? Seeds temuzimanyi. Temumanyi kye bayita nsigo? Olinaga bukuze. Nga bw'olaba emiti. Olinaga nti genda gwe ogukuze emyezi emeka?
naye nga buli gundi ogigula nga olaba ebijanjalo sime twalese ebijanjalo ebizungu sime eno bikola bwe biti genda okigire akuguza emitwalo aga n'okwata miliyoni zo 5 kati gwe okubisa miliyoni 5 ng'omusajja agenda kumala azikuguleko 2 tolaba ng'oba ofuna wallahi ne bamala okutunda obuntu oba kalitunsi bamugjawa afaanana atya ne bagaa nti guno omuti gukola ebyo ne babibbiramu abantu era gavumenti eba ebimanyi n'esirika abantu ne bababba omuntu n'alanga ku leediyo waliwo ensigo zitunda ssente bwe abantu ne baleeta ssente zaabwe ogenda n'okukasimba nga tekamera oba bakafuuyira ddagala ki oba musolo gwabwe susu yennyini n'okateeka mu ttaka n'okateekamu ne ssente ate be bakuguza n'eddagala erikakola ki erikafuuyira n'ofuuyira obuntu nga tebuva mu kifo ne bukona wallahi oluvannyuma lw'emyezi 6 naggalawo n'abula n'alinnya abo batubba tulaba bye mbagambye bannayuganda mugenze nnyo mu bintu bye batubbiddemu ssente zaffe muyingidde sako mwagala kwewola bwewozi bakuwole bakuyita bati ng'omuntu ye ateekawo okuwola bwozi akulumirirwako ki yakuzaala olaba maama w'okukuwola ennaku zino amala kukuwandiisa naye ye oli aggulewo kitegeeza kambave nako ebyange bikomyawo tuleke kukkiriza kutubba n'abatubba mulekeraawo tetulina ssente mutubonyezabonyeza naye ate batubba gavumenti ekola ki eraba abantu bayinza n'okulowooza oba muli mabega waakyo muntu n'alanga ku leediyo n'alanga ku tv nga mulaba ne babba abantu nolaba abantu ebeekuŋŋaanyiza ono yekka omukyala atunda eddagala ly'abasamize oyo asoma ebbaluwa ku leediyo gwe bayitaani mulongo omanyi sente ze yasolooza ku bantu abantu ne bakuŋŋaana nga bw'olaba mu kisaawe ng'okumutuukako obutuusi okwogera naye emitwalo egi enkuŋŋaanya y'abakyala ne bakuŋŋaana bati nga ne bw'otuuka awaka nga mukyala wo tomulaba ogenda bugenzi ku layini wali oga oli wano ne bababba ng'omukyala ajja buzaaga nja kubeera katwe nja kubeera kyengera abantu nebe emitwalo egyegi abantu 1000 ze ssente meka abantu batukozeemu ssente ez'obwerere ezo n'azisolooza enkya n'agenda ekiboga luli n'agenda ejjinja n'agwa mu baganda bange bano bamuna nabba kuba eyo esinga abantu abungi majority bano ne beesolooza bwe bati ebiri n'alinnya omuntu najja nga zebba kuba mu njiri najja n'emmotoka ey'ebbanka biremoroka ebyessente babiyita bati ebyo bitwala ssente za bbanka babiyita bati ezo zitwala ssente omuntu nga zze kati nga bwenze wano mu ddalasa n'ensimba wali emmotoka ya bbanka wera notokakasa nti bakubba pasita n'agira ssente ng'azitwala butwazi mu bba atwala wa naye omuntu najja bba kuba mu njiri n'asimba wali ekimoroka kya bbanka ekitwala ssente bamukuuma na bukuumi wavaawa nze mbalabudde batubbye tukola ki ate ne tukaaba kale abantu ba hijja mwate nga mubbira mu ibaada muli babi nnyo muntu okugjayo obusente bwe obw'ekinaku akati ne mulimu bakadde baffe asiibula n'okusiibula ŋŋenda nga 28 n'atunda embuzi ze n'ategeka n'ab'amataali abanaamwaniriza nga zze kumbe baamubbadda emyezi 4 emabega. Mulimu abantu abali mu mulimu ogwo ng'ate babbi bubbi. Akeera ne ku makya ewuwo nagga nti ku Lwokusatu tugenda
n'alya n'emmere ye kusiibula nga kwali ku kijjulo naye ng'akimanyi togenda naga mwenda fuba nnyo obe ku airport emmere n'agirya sente yazirya olutuuka ku airport ng'alabikako ng'essimu yaziggyako dda omukalukalu abeera awo naga atunula mu kibula Sulaiman tunula mu kibula Allah ageze tewakoowolebwa Allah teyayagala inna lillahi n'otunula n'omugugu gw'ensawo gwe kubamu ekifaananyi omuntu adde atya awaka nti hijja ewedde eyasiibudde Allah tutaase Sheikh abantu abo njogeranga ebyokusaagasaaga naye abantu abo babi nnyo wallahi babi nnyo kudda otya n'omugugu awaka nti hijja ewedde oba nva Makka olaba omuntu ayinza n'okwetuga ngenda kugamba nti abaana kigambo ekyo abantu abatwala abantu e Makka mukifumiitirizeemu abantu tebajja basonyiwa omuntu ku ssente abantu bazijja wala bakaaba azisondera ebbanga abamu batunda na bintu kono gwe nalabyaga nti yatunda poloti ye kyotunda otya poloti yo olinaga nti ku miliyoni nnya nkutwala poloti n'ogitunda egenze ate ono gwe wadde tazikola ki tazirina yazirya dda teriyo kiwooma nga ssente yabwereere nanti omanye nkyokola ki ofuna endala gyotakoleredde kugamba abantu nti mujje yabwereere ewooma kale ebyo ebigambo byange ebyo byenjagadde okubatuusaako tusinkane enkya inshallah tukyali kubikwatagana amateeka agafuga ennaku 10 n'amateeka agafuga okusala ebiki ebisolo bya dhuhiya omusomo gwe tujja okutambuliramu saba Allah atuwe obulamu tutuuke mu nnaku zino azituweemu obulungi tukoleremu ebyo Allah byatwagaza okukoleramu subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.